Okubba ebigezo tetwagala tudde wano tukifuule nti kintu kirina kubeerawo. It must not be even talked about. Waliwo ekintu kye tugenda okukola naddala ofiisi eyange jo nabadde ku radio embagamba nti njagala kulagako eggwanga kiki UNEB kyeteekeddwa okukola okugyawo bino bye twogerako. Mu Abaganda mulina olugero olugamba nti kiiso kyaki kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Kiiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Olabye ebibuuzo by'abaana nga bikwatibwa ne UNEB nga bisaziwaamu, abaana nga bakaaba, abazadde nga bakaaba, and nobody seems to be caring. Kati desk ya education ya State House egenda caring about that. Era kinkozeemu bubi nti ku show eno tetulinaako official yeno wa UNEB. Obanga this is the time that UNEB has to answer to Ugandans. Owulidde nga akugamba nti mu UNEB mulimu ensolima. Owulidde nga akugamba system eyina engeri gyetambula okuva eri waggulu paka wansi. Nali ku ground nga abaana bakutte ebigezo byabwe nenkola statement neŋŋamba nti UNEB evunaanyizibwa kusetinga, kutayipinga, kupaakinga, kubireeta paka ku disitulikiti era ebikwasa poliisi tebisula mu nnyumba ya muntu. Distribution team eya disitulikiti nevaawo netandika okubigabira ku masomero. Ku masomero okwo kuliko omusomesa nga wakugambye omusomesa asomeseza abaana ku eryo essomero tabeera na ku senta lunaku olwo tabirabako. Ne kubeerako ba officials ba UNEB be tuyita ba supervisor, kuliko supervisor, ne tubeera ne ba invigilators, then ne tubeera ne scout. Kati UNEB wemala okukebera ebigezo nekwata ebigezo by'abaana n'ebisazaamu. Nze sigamba UNEB nti yakoze kikyamu. Era muba mukoze ekintu kirungi nnyo. Naye headmaster ow'essomero eryo newankubadde nga mu biseera eby'ebigezo headmaster tabeera directly involved. Eyo exercise eri mu mikono zaki za UNEB. Naye nga headmaster nga izini charge kati ntandise okubalira Mary n'atulaba ndikubalira abantu betwetaaga kati okukwatako tujjewo omuze guno. Headmaster, ba invigilator, supervisor ne scout